Empeefu ky'ekika ky'obutiko obulowoozebwa nti nawo obumera okuva mu bikanja ebitambuzibwa enkuyege z'ensejjere. Buno nno bumera bbalirirwe, era nze nkazalwa n'akabukubako ekimunye omulundi gumu gwokka. Nategeezebwa nti empeefu busangibwa nnyo mu Kkooki. Empeefu kabeerera ddala akatiko bwaguuga, n'omuntu ayinza n'okukatuulamu ne yeggama omusana. Omanyiko kamera wansi wa kisejjere awatereevu. Olw'ensonga eno abajja obutiko buno bayita n'embuukuli z'emiggo kuba oluusi bubaamu ttimba, empeewa, engabi n'ebirala. Kale oli bw'akasanga n'akabwaguliza omuggo ekibaamu ne kifubutuka n'alyoka akalonderera bulungi wamu. Gwa n'omukonda bagutwalira nkumbi okugusima mu ttaka. Abantu b'omu nju emu okulya empeefu balirawo ddala nga battunka. Ensejjere zirowoozebwa okuba nti ze zimerako obutiko obuyitibwa lukoota. Nga bw'owulidde erinnya kano n'okalya omalira ddala ebbanga ddene akakukoota omumiro. Ate bw'okajja n'okaanikako olwo nga keeyongera n'okukoota ennyo. Lukoota kaba katiko katono ng'akannakannaka, erangi ya kivuuvu atali mukwafu nnyo, kyokka akukaliira mu binyeebwa kataba. Enkulungutanyi nakyo kika kya butiko obulowoozebwa okuva mu nsejjere. Bufaananira ddala wabusejjeresejjere, wabula empunya ye bwawula. Enkulungutanyi tewonya bulungi era butera kuliibwa Baganda. Omu yaŋŋamba mbu okubulya omuntu teyeebaka, wabula akugulubulira mu buliri kyokka paka ku makya. Kyokka era abamu babulya. Buno nno bwe buba buliiriddwa mu maka agalimu abooluganda, omu bw'alya ate omulala talya, oba omwami bw'alya omukyala talya. Mbu bwe balya wabeerawo akasandali k'amaanyi. Obutyabirire nabwo butiko bwa nsejjere. Bumera bwesuddesudde amabanga anti ng'erinnya oliwulira. Buno bufaananira ddala obusejjeresejjere. Waliwo Omuganda eyabinfuuwa mbu butera kumera mwenda mwenda mu kifo, nti era bw'obulaba nga buna oddira obuti mwenda n'obukwata mu ngalo. Mbu ate olwo olaba bungi nnyo. Bino nno byonna nzikiriza y'Abaganda.